comrades, Lionel Richie, Chameleon, I have arrived at Schepenbergweg 15. This is the location where Chameleon was supposed to have his concert, but we had it cancelled right here. Lionel Richie, we are also planning to cancel your concert if you come to Uganda. Don't whitewash the crimes of the criminal Museveni regime. Furthermore, I want to make a remark about those comrades in the struggle that are saying that we should boycott the concert of Lionel Richie. Of course you have to boycott it. But if 500 people boycott a concert where 50,000 people are appearing, that doesn't make a difference. The success of the cancellation of the Chameleon concert was not because we were boycotting it. There were even some of my friends that wanted to go there. It was the protest that made it being cancelled. So I'm telling you, we need to protest. 10 protesters are more effective than 10,000 boycotters. Ebiffe bingi nnyo bye mbadde nsobola okukola bw'omanyi mbadde nsobola okukutuula omusumba gwe n'okuwanika nekkalirira ng'ebbizi. Nsobola okukola ebiffe bingi nnyo. Nina amagini n'omanyi. Ate wakuba kati otusanze tulimu training enkambwe ennyo. Tugenda Djibouti essaawa zino. Gwe badde nsobola okusindikira amagini ne gakozesa. Lwakuba otaddewo embeera n'olaba nti nkoye naye bwe wontunulira nkoye. Nkoye nze. Kusindikira amagini ne gakusiyaga. What are you? Oh mani! I wonder. Agamaso mbadde nja kugatunga nebalabikira ng'okudagala bw'ensimbi. Mutiniga ati nga tulaba. Zini muzibu nnyo. Ntegera bulungi. Wandyegalise n'osigala kinyamanyama n'obanga okubigwa eyaabo. Ndi muzibu nnyo. What are you? Yeah? Are you? Walondabyeko. Nzomanyi. Mbadde nsobola okulaga n'okunkumuka ebiyenje ennyuma. Ebigwa bugwe biti. Ndi muzibu. Katuwegalike. What are you? Sozo National Unity Platform nene nnyo bw'ogigeraageranya ne Uganda Airline. Uganda Airline bwengipimaapima teyina nnyonyi oba teweza nnyonyi na ziwera 20. National Unity Platform kwe weerijja etuddeko essuubi lya bannayuganda obukadde 45. Enkyukakyuka eno gye tulimu tetandikidde ku mulembe gwaffe. Bangi babifiiriddemu, bangi balemaziddwa, bangi babuziddwawo, bangi balina ebirwadde bye batamanyi lwa nkyukakyuka eno. Kikyentegeeza mu kyo. National Unity Platform efugibwa myoyo emiramu n'emifu. Nkiddamu. National Unity Platform efugibwa emyoyo emiramu n'emifu. Bw'oba wasobola okumaliriza Uganda Airline no succeeding, leka kulowooza nti ogezze nnyo walya ttimba n'enswero ojja kusobola okugimira. Emivuyo mingi gye mukolera mu mmwe kye muyita comedy naye nga muyina bye mwonoona. Bannayuganda gye buvuddeko nawuliziganyako nammwe. Nembakakasa nti oluusi bino bye mulabanga comedy ne museka n'obugere ne mulaliira tabeera comedy, abeerako ne byayonoona. Sozo wakati ng'oyagala okulongoosa bye wasobya si mu National Unity Platform kubanga oyina ebikulinza bingi ebyo by'omanyi ne by'otamanyiiko, so nga ate bw'ogezaako okutereeza ensobi emu oyinza okwesanga ng'okoze ensobi endala 100. Kisingako ensobi gy'oba okoze either ogyetondere
oba osirikire gy'oli dhani okugezaako okugitereeza ng'ate oyonoona birala. Omulaba omu aba akutadde ku bunkenki tojja kusobola kulwanagana na myoyo. Nkiddamu, National Unity Platform efugibwa emyoyo emiramu n'egyafa. Bw'oba owulira nti kaakati ogezze nnyo olaba wayita kuba lina emyoyo ogenda kugiyitako, nkuwemye. Kubanga senga gwali guto ne gogo yaliwonye. Omwana yazimba kariya ye ng'agiyisa mu Katonda, ne mumuleeta mu bintu byammwe olw'okuba waggwanga erimu erirowoozebwa oba eriri ku mbiranye n'eggwanga eddala ajja ayongera okwonoona. N'abaamuli olwaleero bakaaba maluma. Ani agenda okufiicalinga kaakati mu bino era gw'ogenda okuwaayo nga saddaaka? Gosiro, Gosiro, wakati ng'otambula olugendo lwo olw'ebyenfuna tolowooza nti yeggwe abeera omugezi wekka, era tolowooza nti obeera ozannyira baffala. Abamu obeera obazannyira naye ate waliwo abakulaba nti oli mu bazannyirako. Agambye atayeeko nti abamu obeera obazannyira naye ate waliwo ababa bakulaba nti oli mu bazannyirako. Bw'oba wasobola okuzannyira wali oba kubali no succeeding, emyoyo tojja kusobola kugiwangula. Emyoyo tojja kusobola kugiwangula. Ennyonyi y'eggwanga mwagikuba ebitatukwatako nnyo, weewaawo tuli bannayuganda kuba tegula mpeke, naye mwagikuba ne mulaga ejjamu abakyala embuto. Tosobola kugirinnya n'otuuka mirembe gy'ogenda, tosobola kugirinnya n'obeera contented nti onaatuuka. Byonna mubikoze mukomaawo, era tolowooza nti bw'owangula olwa bbomu olw'obuso nalwo osobola okuluwangula. Si buli awangula empaka z'amaato ga yingini nti asobola okuwangula empaka z'amaato ag'enkasi. Nkubuulidde ng'akulumirirwa Gosiro. Beerako wookoma ate otereeze bye wasobya, kubanga luno lw'okombooza n'ekifaananyi kyogezaako okusiiga. Bwe mwali muzannya ebintu byammwe ate ensi twagimanyisa. Temwalimu yunifoomu gw'ogyambadde. Kikkaatiriza nti waliwo abatega amatalo ate nga be balina okugajjanjaba. Bakulaga kati Rwanda dde. Ozannyira ku myoyo gy'abaafa, ozannyira ku myoyo emiramu egijeera. Kino ekintu kigazi mwe mukirabiraawo. Kino ekintu kigazi. Nkiddamu, eno mission ngazi. Kutuddeko ebintu binene nnyo bye muli mu kwonoona. Kyova olaba abamu bazannya bavuma bannaddiini, abamu ne bazannya bavuma cultural institution, abamu ne bazannya nga bavuma ennyonyi z'eggwanga, abalala ne bazannya nga bakuba ebibiina ebituddeko essuubi ly'abantu. Mubalowooza bali mu komedi bazannya. Musobola okuzannyira abo bimulowooza babuyabuya, naye ffe abategeevu tuba tukira nti mutuzannyirako. Tuba tukiraba nti mutuzannyirako. Koma ku ggogo, koma ku ggogo. Tokuriyetingawo ggogo mulala, kubanga naawe ekikugoba si kitono, kinene. Kati bw'oba ogezaako kutereeza gye wasobya, weetonde bwetonzi. Tolaga bw'osobola bakolera birala, kubanga eno wafugwa myoyo egyafa n'emiramu egitali contented. Kyekimu n'omwana omwe yagenda ku nsi y'omuliraano ng'ensi yeeyimiridde ku byabulambuzi, najja n'avuma eno okuteekawo ekitta bantu wakati w'amawanga abiri. Abamu ne bajja ne bamupika, okoze bulungi, okoze bulungi, okoze bulungi. Mu yunifoomu zaffe mwe mupikira abantu abamu. Mu bufunze ne bwe tukwata obuyinza bututawaanye
nga twafaanana ng'abalwanyisa ensi ezimu tuba tubalaba naye we just give time at time. Wano ku Shadow Embassy tulaba nnyo n'okusinga ku bye mulowooza, but otherwise bw'oba wasobodde okumaliriza Uganda Airline n'ogiteekamu amagi g'enkoko ezibiika ezikola ki ezijjamu embuto, komaawo. Omanyi abantu abamu mubatunuulira nga baana bato ne babalowoozesa nti mmwe temukola. Ntunda poloti ya kakadde nga ettaka olisuubula wa Katonda ku mwezi, ntunda ebikadde n'omulaba nga zo kwata sikiiti emu najja na convoy number. Who is the sponsor? You think we are full? Olowooza tuli basiru? Who is the sponsor? Ani sponsoringa comedy oyo? And what is the motive? Mulowooza tuli basiru mulowooza tetutegeera? Mmwe bavubuka abato nkiddamu kikkaatiriza obudde tebunnabaleka obukola. Mukole mujja kufuna era mukolere mitendera temwerabira osaba, kubanga abamookinga Katonda kati be bavuga. Oli n'azannya Yesu nga bamukomera emisaalaba, si byabadde azannyanga emabegako. Bw'alaga Yesu bw'akola kino, bw'alaga Yesu. Abaana bagazi mu komedi waabwe ne kye bali mu kuvuga kinene, ky'ovola abalowooza nti mmwe temukola bagagga nnyombo. Gosiro tuba tubalaba, just we give time at time. Gosiro sozo olwatuuka gamba abooluganda ng'otulabira munnange nga wabawo akabwakamu nga kagenda kewaggula kagendeeyo mu nsiko, ne katuukayo nga kagenda kagwa mu mpologoma zaali nnyingi nga zikataayiza nga zikagoba nga zikakwata naye tezaakatta, nga zikateeka wali nga zikabuuza ovaawa nti anveeri ne bannange tubeerayo bangi ate biki, nga zikagamba kati gwe tetugenda kulya ngeri gy'oli nti ova eri ate waliyo ne banno, beera wano ogira obeera naffe. Munnange nga Wambwa batandika musaavinga byakulya nga agira nga yeeyagala, nga ne mu nnyumba ayingira ne mu kisenge ky'abakulu ng'atuuka nga yekubisa ebifaananyi. Wambwa ng'asanyuka nnyo ng'agamba bannange nosiriraba nga buli gy'empologoma mutwagala bwe muti. Wambwa kye yakola nga bamugamba ddayokko eri ne mu banno otandika obbabeeramu nga naye bw'obaleeta n'eno. Wambwa ng'agenda akuba olukuŋŋaana ku kyalo nga bamubuuza obadde wange onyirira okufa. Tii kyembadde eri empologoma zibadde zinzisa ebyokulya. Bawampologoma bulijjo temumanyi nti batwagala. Ffe tubaddeyo, nze mbabaddemu, tebalina buzibu yadde. Tye Wambwa nga bamugamba kuba olukuŋŋaana osobola n'okwesimbawo koffe ne tukubeera nga tukubaakinga. Tewali nga gamba weri gye nava waliyo ab'amaanyi bangi nga neesimbawo ntya. Waliyo omukulu waffe oli ye baaba nengeza nyinya buli nnya ku ntebe yayinza okunzita nti biveeko ebyo ffe tugenda kuwa obukuumi. Tewali asobola kukuboggolera. Wambwa ng'addayo ng'empologoma zimuwerekera ng'atuuka wali banne nga badduka emisinde nga bagamba temudduka bano mikwano gyange ate bulijjo temumanyi nti batwagala n'otwagala. Munnange nga bawampologoma bakuŋŋaana nga Wambwa aleeta bawambwa banne nga batuulaawo nga bakola pate nga balya emmere nga Wambwa afuuka comfortable nga bamuwa obukulembeze ng'akulira banne nga batandika okugira eri ku pate. Wampologoma omu ng'agenda akaddiwa ne banne abalala bakulu ne mukyala we nga naye akaddiwa nga tebakyasobola kuyigga. Kati banne abo abalala bwe baayiganga ennyama nga bagiriirayo ng'ono atuma Wambwa Wampologoma omukulu ng'agamba ate ffe tubadde tukulabirira leeta ku banno bano abamu abatoototo abo tugire nga tulyalyako ku abo mpola mpola oli wazaala bana ng'otuwaako babiri nga tulyako. Wambwa ng'agamba waayo ate mmwe bakama bange nze naakola ntya. Nga Wambwa atandika kuseetinga banne nga babalya, ng'aseetinga y'abato nga babalya, ng'aseetinga y'abalala nga babalya. Ebbanga lyetooloola nga Wambwa bagenda bakendeera nga wasigalawo batini nnyo. Kati Wambwa agenda otunula emabega ne maaso ng'asigaddewo ye ne mukyala we n'abalala nga bana. Naye nga banne bonna baalinga 200 nga bonna babalidde baweddewo. Kati Wampologoma ng'era ayongera okukaddiira nno ddala ng'amaanyi takyayina ng'abagamba kati tukoze tutya. Tibannange kati simanyi kyakukola
Bamugamba naye kati ng'olwaleero njagala kuddamuko ku musaayi mpoyo omukyala wo gwe mbandya ko ye nti ate mukyala wange mwagala nnyo sobola mukuwa kale katukuweemu ono muganda wange nga Wambwa awaayo muganda we nga bamutugumbula nga bamulya ebbanga lyetooloola. Wambwa yatuka ekiseera ng'asigaddewo w'omu. Omukulu n'amugamba munnange sirina kyakukola tukyalina choice banze sikyasobola kuyiga ate gwe asigaddewo ate neetaaga ennyama kati eba amanyina kulya ggwe. Wambwa yali asigaddewo nga naye bamukavula. Bawambwa bonna nga basaanawo abantu bagenda okuddamu okwetooloola nga ewaali Bawambwa buwangwa bwerere bwe bujjudde. Nalika Sudaani eyo nze omu ku bantu abaali obulungi nga tulina galagi sinze yagiginako obwannannyini naye nga nkoleramu akasente kangi kuba nze omu ku bamanyi abaalimu era bakyali bange kwe bali bangi vidiyo eno mugenda gira munjulira nga nyinako edduuka lya sipeeya nga nkola ku sipeeya nenkola ne wali nga nyina n'abakozi. Naye Omusudaani alina statement gye yakola lunaku lumu abasinga tebambuuza nga nansonga lwaki wava e Sudaani kuba navaayo bye nali mbaze ne bigaana n'ensigala e Uganda nga nsiranye omwaka mulamba nagaana okudda e Sudaani. Nakolera omusajja omu ow'amagye emmotoka abantu bonna baali bamutya era bakyali bange kwe muli vidiyo eno mugenda giraba. Naŋŋamba gireete emmotoka yali maakattu nga maze ogisiba yingiri bwe nagimutwalira ewaka naŋŋamba wabula emmotoka ogikoze bulungi ate oli musajja wa mazima nkwagadde naye amazima amatuufu siina ssente. Oyinayokko ku banno b'omanyi abalina ssente ng'otulagirire basula ffe tugenda kusindikayo abavubuka bange ekiro bajja zireeta nkuweeko naawe ofuneko. Ne mugamba sijja sobola mukama wange emmotoka kangireke. Emmotoka eyo neegenda neefa naye omwami oyo yaleeta emmotoka ey'okubiri ne mugamba sijja gisobola ne difodi y'amasannyalaze ayina gye yagitwala bamala ogikola simanyi bo bayabasasuza kikuba nze teyansasula. Waliwo omukwano gwange omu bamuyita Kawaya yalinga akola wayalingi yakola edduuka n'alisiiga langi ogenda okuzukka ku makya nga bamukubye amasasi mu magulu bajja ekiro nga bamuleega ssente nga taziina ne bamukuba amasasi mu magulu nakati atambulira ku miggo. Buli wenzijukira statement eyo oyinayo ku banno b'omanyi abalina ssente tugende tubakyambuwe ne ŋŋamba watya nga balina omulala gwe baguddeko ne bamubuuza oyina ku banno b'omanyi abalinamu kasente omanyi we basula n'abagamba nnyinayo n'abaleeta ewange nali siwedde bendowoozamu bwe nti waliwo kyali wange bamuyita looja ne mugaa akaduuka kano kampeemu ssente badde njala kutambulamu nakifumiitirizako wiikisi nga 2 ng'amaze okukuba Kawaya amasasi ne neegoba e Sudaani. Kakati mu bumpimpi empologoma zisobola okukuyamba okukuuma okyunye banno. N'ekigendererwa ky'empologoma ki? Bw'obanga toli mpologoma ng'oli mbwa oli mbuzi oba oli nte, empologoma ne weetambula naawe omwaka mulamba eba etambula naawe ng'oli nte nga yo mpologoma. Intensioni zaayo bwe ziggwa anytime esobola okyusaamu katini sinakindi naawe n'olugenderamu. Ndaba nnyo wano embwa nga zitambula n'empologoma naye bw'oba toli omu ku mpologoma tosobola kutambula na mpologoma nga toli omu ku zo. Ne bw'oli zikolera ebirungi olunaku lugenda kufundikira ng'empologoma gwe gwennyini gwe yeetaaga okunywa kasaayi. Kibeere kyakuyiga nnyo eri omuvubuka ow'ensangi zino naddala bali mu kifaananyi eky'embwa. Embwa ensiru egenda ne mukama waayo okuyigga teramba kkubo. Giyinza okuwunyira eyo mukama wo n'otadda naye ng'olina okudda obw'omu. Embwa engezi egenda efukafuka ku bisubi bwe giwunya ekomawo ng'ewunyawunya we yafuze olusu lwayo n'ekonga paka weddeeka. Nja kusaba obeere mugezigezi ku mulundi guno. Bw'omanyanga nti toli mbwa ng'otambula na mbwa, bw'omanyanga nti toli mpologoma ng'otambula nazo,
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.